awamu twalabye amagye poliisi embwa tiyagas nanyoka emboko nenyoka byonna byabadde kawempe ku lunaku lwabadde lwa balaza kyokka ati abo twalabye ku lunaku olwokubiri mu bitundu by'emukono embeera yemu neddamu neerabwako bino bitegeeza ki mu Luka 2026 ekisooka embeera eriwo yeewuunyisa era yennyamiza kubanga oli ayinza okugamba nti lwaki mwateekawo akalulu nga temuli redde kukateekateeka olwaleero omutwe omukulu mu mawulire aga New Vision Electoral Commission ebadde etulaga ebifo ebadde etulaga nominated MPs bwebadde concluding ne tugamba nti bagenda kufuba okulaba nga bakola kyonna ekisoboka okulaba nga tuba n'akalulu akamazima n'obwenkanya ye assurance Electoral Commission gyatuwadde mu New Vision y'olwaleero but also ne bwatali badde New Vision omwogezi waabwe Bukenya yakoze mu luzungu kye yagambye nti he reiterated his commitment to conducting a free and transparent election process assuring the public all the disputes ezabadde mu byobufuzi n'entambula z'abakulembeze bonna nti zigenda kuba handled mu ngeri y'amazima obwenkanya nga bagoberera amateeka kakati isi bwevaayo bwekuwa commitment nti ffe tuli mukola kyonna ekisoboka okulaba nga akalulu kano katambula mazima n'obwenkanya ate eno bwe tugenda okulaba mu field nga bacandidates bafuna okusoomoozebwa okwenjawulo nga isi oluusi evaayo neyogerako just naye ne batateking action kuwa ewatagenze bulungi Electoral Commission ebadde evaayo neyogera ku nsonga ya poliisi nti poliisi era n'ensonga y'omukulu ono Mukiibi poliisi yavaayo negaa nti conduct ya Mukiibi Electoral Commission conduct ya Mukiibi si nnungi Mukiibi mukoze omulimu ogutali gwammwe ng'abakuuma ddembe mususse ku kye mwalikomye kye mwalikoze naye ate ne mwongera okuteeka violence mu bululu buno n'okunoonya n'okukola campaigns kakati bw'otunuulira embeera eyabadde mukono n'eyabadde kawempe oli akubuuza tuli mu kalulu tuli mu lutalo era oli akubuuza Mwami Museveni wabanga ayagala kabeeramu yekka lwaki tabiyimiriza kubanga nze nsuubira ku level kwe yatuuse alabika alabanga alina obusobozi obugamba mulonda oba temukola ki oba temulonda nze ndaba we twatuuse kati wetubanga tutuusaawo mu kifo ky'okukwata abaana baffe basibye mu bintu ebitategeerekeka mu kifo ky'okutta abantu mu bintu ebitali mu ngeri ya bbira mupango nze ndowooza nti aveeyo buvi agambe nti sikyayagala kulaba muntu yenna nga yeesimbyewo gavumenti yenale mukeberewo nonde ne ba MPs benjagala ku local governments mumpe benjagala lisiti agiwandiike lisiti agiwandiika alangire kuba tewetaaga giwa Electoral Commission kubanga obanga osobola ogyekolera n'ogirangirira oba osobola bw'otunuulira amaanyi agaateekeddwa mu kalulu one wonders era oli akubuuza nti tukyagoberera newankubadde bannayuganda kati badde bagetingize used nti wano ekyokugoberera enfuga egoberera amateeka tebakyabuuza abantu babivaako dda kubanga buli omu alinga akola kyayagala buli omu akola kiki nze nagambye nti ewaffe mawogola the impunity oba okutwalira amateeka mu ngalo okukolebwa bannaffe abambadde essaati za kyenvu ffe waffe okwambala essaati ya kyenvu okola byonna byoyagala osobola okutta osobola okubuzaawo abantu osobola okubba osobola okurepinga kasita oba ng'oyambadde essaati kesi gy'obadde yogerako eyewange ey'emawogola yeyo omuvubuka gwe bayita Ken Semwanga bamukutte Kennedy bamukutte olw'okugaana abe mu kutimba ekipande kya Mwami Museveni ne candidate gwe nesimbye naye ebya kyenvu ku nnyumba y'amakaage saawa eno alisemba bule ku court yaganye okutimba ebipande ebya President Museveni ku nyumba ye ekyo ne kimusibya ne bamusiba oli yakirese akiteekeko n'akikwata n'akimuddiza bwe yakimuddiza n'akiyuza ekitegeeza n'okugaana okutimba ekipande kya munnabyabufuzi musango nkugambye awe twalabidde obutali bwenkanya era abaana baffe nnyongera bagamba wakati bw'otunuulira omuvubuka ono bamukwata ku lwakuna luno lwa wiiki ewedde ssaawa 8 zagenza okuwerenkera ssaawa 3 nga bamututte mu kooti ng'okunoonyereza kuwedde era omusango gutandika okuwulirwa nga 2 tebamuwadde mukisa kuwulirwa oba kumusabira bail nothing ogambye ki ekimuvunaanwa bamuvunaana kugaana kutimba bipande by'NRM ku njuye kubanga bw'okiteekako n'enkikuddiza ne bwakwata ekifaananyi kyo kitwala ewalala n'okubira poliisi nti nkiyuzizza era nze nagambye abantu b'Essembabule okugyawo omugozi obano guno gwonna kuba nze ndaba okuyiikiriza kwe tukoleddwako nze ebipande byange byonna mu field babijjamu era nze bino ebyokuteekayo nabijjawo kati nkuba binene omuntu n'akiyingiza nga bw'akifulumya naye n'oyo yennyini atereka ekifaananyi kyange gwafuuka musango babayigga misana kiro gwe okutiisatiisa era nabagambye kati kye mubamukola ssebo era mbasaba bannayuganda mwena opposition mwena bannankyukakyuka muyiga okukozesa kamera omuntu wakkubira essimu ng'akutiisatiisa mu recording naffe tugende tugulewo emisango nga giwera fene watugulawo tebagoberera ejaffe tekigobererwa but let's have those files era nabasabye ne mbagamba nti kati ffe waffe mawogola toggala nnyumba bw'oba ovaayo waka ng'oyinako woolaga leka ennyumba ng'ogiggudde n'ebisenge byonna byonna biggule kakati o making sure
nti oteekako n'ebyokulya ku mmeeza bannaffe bano ab'NRM bajja okutimba ebipande mu makaago baleme kkaluubirizibwa wakati emisango egigenda okuddako gwe twazze okutimba ebipande mu ddiiro lyo lwaki waggaddewo kati obutabakaluubiriza muleke nga mugguddewo mubaterawo n'ebyokulya kuba olugendo enjala terukola ki terudda batimbe baliyo ne kacaayi batambule bagende batimbe ewalala ekitutuusizaawo nti waliwo omuntu akunyigiriza beyond bino nga mbiconnectinga because ebiri mu local governments ate bwe kyatuuse mu kalulu ka president omanya abantu batu underestimating wajo abantu bili abiri gwali muyaga Kyagulanyi talina buwagizi era njagala okutegeeza banna Uganda Honorable Norbert Mao president wa Democratic Party teyali nsobye okugamba nti mukana akalulu opposition tuyineemu NUP bana abalala it is NRM stroke duli yali yasoka n'agamba nti it is for example DP stroke or NRM nedda kati kyafuuse NRM stroke DP kubanga NRM yina majority shares mu zino political parties era njagala okutegeeza bana Uganda nti sente nnyingi zaweebwa political parties zino ezisigadde ng'oggyeko NUP ng'ekigendererwa mukubye mutya NUP ekigono okukendeeza obuwagizi bwawe ze sente ziri mu batawanyeeyo era bana Uganda mbagamba yonna gye muli sente ezo ezitambula mu field sente ze NRM kusuula NUP era osanga oli amaze ebisanja bimeka mu parliament agwanise ekyange kyakufa kula nti gundi agwa era kyova nti kati abantu batusanyudde babalese ne sente za bulaffe mu kyalo candidate we NRM awo abaana endongo ne bagaana nti tunaatula ne tubeerawo naye ebyo by'okutweta kuze n'okuba campaign tuterewo endongo tetujja kuzina so tusabaawo mutuukewo mumanye nti ng'onaalwanirira obukulembeze obulimu ensi oteeka okwerekereza ebyenRM batandise obiboola that is era ffe kye twabagambe tufe amaanyi ge tulina amaanyi ga bintu bibiri tulina amaanyi g'abantu tulina kamera tulina n'okukozesa eyo gye bayita civil disobedience nti waliwo kyamani yansanyudde ku kyalo ekyo myagaye nti mmwe ab'NRM abatiisatiisa abanaffe babuzaawo olunaku oluli kya ne babuzaawo omwana nitutegeera mubuzizaawo ebbanga oli yalimala ng'abuze nawe lyojja okumala ng'olira ku nsiko for people to appreciate that right ya buli muntu okuwagira ekibiina kyayagala oyinza okulowooza mu mbeera etambula nti ekifaananyi kya candidate Museveni kirina amateeka agakifuga okusinga ekya candidate Kyagulanyi ekyakyagulanyi kijibwayo ne footage n'afuluma oyo n'atakwatibwako naye oli ne bamugakatikako ogusangosango basobola okufuna ko bamusibira nti ojjayo ekipande kya mukulu Museveni era nze natusonenga nti omukulembeze waaba agamba nti fountain of honor yali mu buyinza kati yavunaanyizibwa okukuuma bannayuganda lwaki tovaayo n'obuulira eggwanga nti gw'otuma baakalifujjo because bw'osirika kitegeeza nti baakalifujjo gw'okoze eki gw'obatumye so this insecurity eri mu kalulu ne violation of n'okumenya amateeka tekunyigiriza side emu fembi tukifiirirwamu kubanga gojja kusiba abaana baffe I'm telling you kati gwe oyinza okutamanya saawa eno okuva embalala okuva twava embalala nga bakoze ambush ku president abaana kumpi 10+ bali makomera njagala okutegeeza nti oyo omwana gw'osibye alina family alina mukazi we alina abaana be alina bakadde be abamu yabadde abalabirira igwe gavumenti bw'omusiba omugugu ogwetise bali babonaabona omanye omuntu bw'afuna okubonabona si gw'oditamininga butya bw'aneeyisa so okozinze olese bakirerese ogenda obaweza bakirerese ebweru eyo namba 2 otaddewo bannamwandu abatandi baddewo economically government erina okuwa services families ezo oba omuntu akola oba takola alina okugenda mu ddwaliro afune eddagala alina okukozesa amakubo alina okulabirwanga munnayuganda obuvunaanyizibwa bwa gavumenti bwalina okukola so buli wobeera ne munnansi atali productive it is a cost to the country so burdening eggwanga ogyetika but to Mr. Museveni and team ebyo tebibakwatako kubanga ye as long as the president wa Republic of Uganda embeera gy'oyitamu is none of their concern kibi nnyo kimalamu amaanyi ngotta future y'abaana bano kago gwe mbadde mu mawulire olwaleero nga IGG ayita abavubuka the IGG urged the youth okuba ba leaders bakulembere in the fight against anti-corruption akoze statement yegambye n'agamba nti the youth we should empower the youth to fight corruption through transparency and accountability n'agamba ekisinza okunsanyusa agambye it's high time she said Okiria said the moment has come for young people to rise as beacons of honesty adding that they must spread they must speak out against corruption and lead by example and champion the change the country urgently needs njagala okanotinge bibi ebyo agambye ono omukyala agambye Okiria deputy IGG Dr. Patricia Achano Okiria agambye obudde butuuse abavubuka mube ba champion to be the beacons of honesty
Number 2, mubeere ba champions, take the lead of ensuring that mukulemberamu omumuli guno ogw'okufuba okulaba nti the change that we desire in the fight against corruption ejakati as the youth. Bw'obanga osobola obbayita balwana obuli bw'enguzi nga bebatutte leading seat ate babeere bakakamu ate babeere bakakamu babeere ba champion lwaki obakugira to participate mu kulonda abakulembeze be baagala because obuli bw'enguzi ng'onaabulwana nga ye bw'abasabye bateeka okwenyigira mu kulonda abakulembeze be balaba nga balimu ensa basobola okutwala eggwanga mu maaso obuli bw'enguzi tosobola bulwana ng'olina abakulembeze nga be basaale mu kulya enguzi waliwo bakugira okulonda abakulembeze baagala ati kati engamba nti saawa eno obakwata n'obasiba because all the bino bino bakola intimidation ekolebwa ku provoking abavubuka buta participating bw'obakwata n'obasiba ate no bw'obayita bw'obagamba nti amube ba champion ekiseera kituuse mutuyambeko kituuka mu kulwana obuli bw'enguzi naye bwe kituuka eno mu kulwanirira obukulembeze obulimu ensa abavubuka temubigendamu avubuka oyo Kyagulanyi abakozesa bukozesa he's using you gwe n'obayita mujje mukolewo muti Kyagulanyi babagamba rise up the time is now for a new Uganda that we desire then awo Kyagulanyi abakozesa you see so eyo double standard ejja bwebanga NRM ina kyepushinga avubuka bambi mujje be at the forefront Kyagulanyi babagamba nti abavubuka the time is now or never ebiseera byammwe bye bino mu budde wa mubukozese bulungi ng'ogamba nti Kyagulanyi avubuka abakozesa bukozesa so who is using who ani akozesa katono emabega ku byabaddewo olunaku olwajjo ne ku bbalaza poliisi egamba nti abantu basoose okumenya amateeka agaabaweebwa agalamikiddwa akakiiko k'ebyokulonda nti toteekeddwa kutambula mu luguudo ne konvoyi y'abantu so fa we twogerera bino NUP kyekola etambula n'olwebeeya lw'abantu mu kkubo emmotoka tezitambula bizinesi z'abantu ne ziggalawo kino poliisi kyegezaako okuteekesa mu nkola egamba nti no tubagumiikiriza ekimala tubawabudde ekimala ne temuwulira yensonga lwaki ejjayo omukono ogw'ekyuma ekisooka ogambye nti poliisi egamba nti tugenda ne convoy ennene njagala ekirungi kagogwe nga radio form tukola bulungi nti mubadde nga mugoberera campaigns nga bwe zibadde zitambula era bw'otunuulira president ng'asimbula okuva e Kavule oba ng'asimbula okuva Magere actually nsaba eggwanga lyebaze president Kyagulanyi okuva wafulume wakaawe live zitandikirawo okulaga nti omukulembeze asimbudde era atambula buli ali interested kebe police era nga nsubira nti police eri interested kubanga baba bajiwadde intelligence ya bwerere oli akuwadde information nti kati nsimbudde njagala otunulye footage yonna nga asimbule wakaawe okutambula gyalaga ombule what happens president wa asimbule wakaawe asimbula ne motoka ze 2-3 atambula agenda akole ng'omukulembeze olw'obwagazi abaana ne bamujoyininga president katukuwerekereko nze nsubira obuvunaanyizibwa bwa poliisi mu mbeera eyo yali badde kufuba kulaba butya abantu bano bwe batambula bulungi ebyobufuzi politics tosobola kufuga muntu omanyi omuntu bw'asanyuka tosobola muga nti gwoba osanyuse omuntu wabadde omwagala tuule waka mwagaliraawo that is politics is about numbers ne police obuvunaanyizibwa bw'erina okukola njagala nkule we are very concerned tetwagala kumenya business z'abantu ezo business yogerako ez'abantu baffe bantu baffe they are relatives so eno sobola okundaba nga ntudde wano ndaba ng'omubaka wa parliament naye nange nina abalenga amanda nange nina abatundira ku street ekyo nga nupu tukikoze nnyo okulaba nti nga tutambuza campaigns abantu basigale nga bakola toyina kwerabira nti abo abantu ffe batufandinga okuva government we yalekerawo tuwasendeza iPod people have been giving us money president akole atambuze emirimu kati bwe tubanga abantu baffe tebakoze goloza nupu yefunamu oba yefiirwa ffe tufiirwa kubanga abantu ebitundu 8 ku 10 business was for those are our people kubanga okimanyi nti mu urban centers ffe tusingamu obuwagizi that is for a fact 80% mu bibuga bawagizi opposition kakati bw'ogamba police oyinza ogibuuza n'obagamba nti why don't you ask yourselves bw'abanga candidate Museveni atambudde kiba nnomu saba omukulu bo kyebakola n'amakubo bagaggala amakubo they block baggala amakubo mpaka omukulembeze bw'ayitawo kati it's high time they should appreciate nti bw'aba managinga bw'bali bakandidate bano babiri nga bagenda kwewandisa njagala ojjukira statement ya mukulu byabakama yagamba atya gye yakola nga agamba nti the reason as to why president Kyagulanyi's nomination yakyusibwa from day 1 to day 2 nti wali tosobola kuleka mukulembeze w'eggwanga mwami Museveni ne mwami Kyagulanyi bewandiisa on the same day because bombi babiri wa crowd pooler ekyo yakyogera so kyekijja mu bwongo bwa electoral commission emanyi kyekola
if these two are crowd pullers, kitegeza even bwoba managing campaigns zaabwe oteeko kiteeka mu bwongo of how do you manage the crowds of these people. Mwami Museveni ebiseera bye mabega nga akyayagalwa. Nze zange seegaana namwagalako. Mu biseera ebyo nga akyayagalwa. Ife nze nali mbeera kino ni mu town e Lwengo. Ife bwe batugamba nti omukulu yagenda kuyitako ku kkubo. Abantu baatuulanga ku kkubo nga babaga nti anayitawo 3 ssaawa 11 nga tuzuukuka ne batutuuza ku kuba bakadde baffe mulabe ku mukulembeze w'eggwanga. Ebiseera ebyo nga tatambulira mu kano ka cage. Nga avayo naawubira ku bantu with a lot of love. Oyo omukulu bamuwa bati yatambulira nk'ekimotoka emabega ekikaringa ebiraba abantu be bamuwadde newankwadde ennaku zino sikyakiraba. So sawa eno electoral commission yali wadde manya to have two crowd pullers. How do we manage them? Nti yes candidate Kyagulanyi, this is how we expect you to move. Abaana babanga bakwegazako, this is what we should do. Nti obaana temumalawo bbanga ddene. Naye challenge eriwo nti kati gwokwata Mwami Museveni okumulaganga yakuuma amateeka. Wanaayita everyone knows nti bamala essaawa 2 nga babagadde omukulembeze ayitewo. Nene obatali mugadde nti ne bwe yaliisewo tewali yalimiridde ku kkubo mulaba. Not because people are no longer interested. Tebasobola kwemirira ku kkubo. Nedda mumuleke abantu temubakwatako mumuleke atambule ombuli ameka banajja bayimirire nga balinze omukulembeze w'eggwanga. I'm telling you okuleka nga okutte n'obasomba to be fixed ku nguudo. Olaba osomba b'otwala mulaali. Olaba ogifuula condition abaana b'essomero okujja mulaali. Bakavaayo ka to pronounce themselves. President Museveni ne bwavaayo mmotoka n'awubira ku bantu tebajja. No kireke. Njagala electoral commission ekigezese temuddamu kuziba makubo. In any case one would ask for omukulembeze abantu gwe baagala ki ekikuleetera okubanga bw'oba ogenda kuyitawo abantu babagoba bantu b'okulembera your people eno security ogirina lwaki oblocking ekkubo nga tebakkiriza wadde asala omukulembeze ayina kuyitawo nga tewali wadde kanyonyi kakaaba era ne bawulira olaba bino ebinyonyi ebyonoona ekibuga babiyita batya bikalooli kalooli neebanga esala mu bbanga ng'omukulembeze ayitawo. I'm telling you esobola okufuna amasasi g'otamanyi muwendo. So nze kyendowooza nti bw'omanya nti Kyagulanyi crowd puller, electoral commission kyenkusaba ndi Uganda police sit down and draw a methodology and strategy on how we should manage crowd puller. Number 1, president wa Uganda Dako Kyagulanyi Robert Sentamu oyinamu managing otya kubanga abantu bamwagala bamuyayaanira. Okay, honorable bani avunanyizibwa ku bino ebitandise okulabwako mu campaign tear gas n'ebirala. Ekisooka nsaba okkiriza ensaasire abantu b'e Kawempe. Abantu b'e Kawempe baakava mu kibonerezo ekyasooka nga tuli mu by-election eya Jayden waffe Nalukoola. Abantu b'e Kawempe baabonaabona. Nali ku siini akalulu ako nakali mu 10 ku kinnaakyo. Ekyatuuka e Kawempe omuntu w'e Kawempe yenna they made history. Babadde bakyanyiga biwundu. Babikosezza. Bakyalina ebisago ku mutima. Abamu era I want to inform the country. Nti tear gas si mulungi nga bamukubye ge mazima. Butwa tear gas is butwa, people don't know. Tear gas butwa era ensonga ki wobunuusa you are affected. Okay. To make matters worse. Omanyifa abakulembeze tuyina omukisa ne bazanya abantu. Presenter abantu bagetinga concerned. Olina ga honorable wadde ndi musirikale. Yes information eno nsaba njikuwa. Honorable tear gas omugo bakuba abantu ali expired. Agenda kubalwaza era tubasaba mukole bino wammanga. Honorable wemba mutambula banno bagamba bali ku campaigning trails babeere n'amazzi mu motoka. Number 2 mubeere ne masks. Oyo gundi agenda balwaza amawugwe tear gas. Some Ugandans are bothered and concerned. Nawe bemulaba mukasuka abamutaamukasuka kubanga kye yalikoze but because it is a command. Omulala ngamba nti the same person ngamba nti wemuba tear gas oyo bamukuba ababaliranyeewo akakanisa ako ne wokabikako ebbaafu bwoti leka omukane kutakola ki nemuga nti ani anagenda mu campaign n'ebbaafu era oli ajja kubuuza ebbaafu eno mulaale ekolayo ki musobola obbakunga ne bajja nazo oba nakyo kugamba bino mbigaba buli omu akola ekisoboka because we should avoid omanyi bino byemulaba abaana abafanga bato gweguno omulembe gola newankubadde nti batugamba nti emyaka kwe tukaddiira oba kwe tufiira gigenze gyeyongera gyeyongeddeko waggulu kati batugamba 68 ku 7 naye njagala era okkirize nti abaana bafiiridde nnyo ku myaka emito. Bino ebintu ebyemulaba tear gas oyo gomulaba gwe batukubakuba it's a risk ku bulamu bwaffe obulamu bubeera affected. So kati olaba omuntu avaayo n'agamba ku mbeera eno so nsaasira abantu b'e Kawempe okubanga mubadde mukyanyiga ebiwundu ekiwundu ne bakikubamu empiso kyannaku naye ombuuzizza ani avunaanyizibwa. Njagala okutegeeza eggwanga nti mwena abali eyo oba oli mu NRM oba oli mu opposition buli kyobanga okola kirowoozeko nti this is our country. Eggwanga lyaffe oba wooli oba toliwo Uganda tegenda kuvaawo. Naye the beauty is nti ebikolobero byonna byokola ebyo record yo birisigalawo. Olaba waliwo tugenda ku mulembe gwa Kayihura
waliyo bana abavubuka ba boda omwali kitatta stories ezo tutero zuulira ne bakujjukiza ojjukira abavubuka be bakwatanga gwali mulembe gwa it was who ono Kayanja ojjukira ebiseera bya Kayanja Kiboko squad we bakwatiranga abaana be bagambanga nti bali bakifeso oba bali batanga abantu waliwo obumenyi bw'amateeka obayitirawo ng'obungi abantu baga nti some of those stories ziri conscripted basobole police ebeeko byeyisaawo there were a lot of allegations behind that ebijambiye Masaka we've gone through a lot nenze nenzikiza buli ife bandi mu bukulembeze bankwasiddwa buvunaanyizibwa it's our duty and obligation of protecting abana Uganda it doesn't matter the political party you subscribe to we have that duty to account for bweba peninga go signing ebbaluwa yona jo signing netambula nefuluma ebweru you are held accountable ku ovunaanyizibwa ku bisago ebinaateekebwa ku muntu yenna nga bivudde ku ekyo kyokoze kati bwebituuka ku fountain of honor eyakwata constitution n'alayira nti nze mwami Museveni Kaguta Yoweri Tibwabulwa nga bw'abeera ayongerako amanya all the time nti ngenda kukuuma bannayuganda n'ebyabwe I will protect them ngenda bakulemberera mu nfuga ey'amateeka that is what is expected of any leader kati ombuza who is accountable byonna ebitambula omukulembeze w'eggwanga avunaanibwa nti omukulembeze w'eggwanga avunaanibwa 100% nesi yadumidde no ate kati nkubuulidde omukulembeze w'eggwanga is the fountain of honor byonna yavunaanyizibwa buli ekigenda mu maaso is the head of finance, is the head of the commander forces. Bonna abakola. These are delegated duties under his supervision. Okay. So, bwetutuuka mu kalulu, Electoral Commission evunaanyizibwa nga bwe nkugambye, they have made a commitment. Efulumya mawulire babikoze ku TV tubadde tubiraba. Namwe nga bannamawulire mubitusakidde. Press briefs zaabwe ze bagaba is every Monday. Webogerako eri eggwanga. They made a commitment. Nti tugenda kulaba nga tuteekateeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Tukimanyi nti fair is fair. Naye tosobola fairness tesobola kuturning into brutality. And the country keeps quiet. So Mr. Byabakaman team bali held accountable ku nsonga ezitambula. Omukulu CDF aduumira amagye. Omubuuza nti tanka z'amagye zibadde zikola kyekawempe. Embwa ze waleese mu bantu sniffing dogs. Wembadde nzijjawo ku mbwa wennyini. Kiraga kifaananyi ki okuleeta embwa mu bantu ababadde abayitirivu ennyo ne tulaba embwa za poliisi omulimu gwazo mulimo ki mu campaign kubanga ayizoga nti oba omanyi buli candidate Kyagulanyi watambula ffe tubeera n'abatujju ffe tubeera n'ezibbomu kati ayinza okugamba nti embwa yabadde ze kuwunyiriza we had detected crime mu mulaale yammwe yesibyeko bbomu ate abantu but I mean kimalamu amaanyi tuwane tubyogeranga you know somebody might think we are taking it light nekimalamu amaanyi abantu no batiyagasinga nalabye walabye ekikolwa echa gundi that guy mukibo yavuze emmotoka abantu ne bayika mwala you saw it abantu bayika mwala omuntu bwafa I'm telling you campaigns zigenda kugwa we have only 2 months akaluka genda kugwa kigenda okusigala ku mutima gwo gwe kyebuze omuntu akaluka genda kugwa it's just myezi ebiri gyokka. Why do we go to that extent okubonyabonya abantu okwefuula ekitagasa okola ebikoleka n'ebitakoleka njagala okutegeeza Electoral Commission yawandika Kyagulanyi mulinawo enteekateeka yonna etaasa abantu bemusinkana obutafuna bizibu nga bino ekisooka nsaba okutegeeza eggwanga nti kubanga bwemubanga mulaba nti muyigganyizibwa mu campaign naye ate abantu bali bemusinkana be basigala nga balina ebyo obuvune mukoze mutya okubatangira embeera eno olunaku lweggulo nalabye omukulembeze waffe obudde wadde buzibye nga balinga abali mu kibira nga bava emukono ng'agamba abaana poliisi yabadde ekuba amasasi ekuba tiyagasi n'ayimirira n'agamba siva wano ng'abaana bonna tebakoze eki tebankulembedde genda abaana nga bamulaga nti pulezidenti bali babatadde muli mu kamotoka kali abalala bali wansi w'akabangali eyo bajja bayola after the rally abaana bano ojjukira beekolamu omulimu oguwerekerako omukulembeze waabwe bamususse point gye balaba nti teri safe. Number 2, olabye yabadde rale ye Kawempe. I think President yagambye nti mbadde mbasaba mwenna mugende nze mba nsembayo okuvano so that I'm sure that everyone has gone safely. Mwenna mugende nveewo nga nkoze eki nga ndi convinced nti abantu bange bazeeyo bulungi eka tugezezzaako okukola kyonna ekisoboka. Number 1, okubiriza abantu baffe okuba abakakkamu. Nsuubira they have done it kubanga gwenga candidate okola what is within your means nti bantu mubeere bakakkamu temumenya mateeka. Don't provoke police. Police Lusoke yagambye
nti abanupu ba provokinga police batya bajja mu bungi kati oyagala tutandika bagamba nti president wajja bambi temujja musigale mu mayumba tugamba no it is for the interest of Ugandans okufuna first hand information number 2 n'okubayambako namwe okumanya ekyokola with first hand information ayina mugifunira mu budde kakati njagala mukulu Lusoke Kituma alete evidence nga abantu banupu bakube emmotoka ezo kubanga bo bennyini ne police eina cameras bo batambula mu nkungana ngezo kubanga bw'omanya nti president Kyagulanyi ajje Kawempe wafuna akalulu ebitundu 9 ku 10 enkuuma gy'okuumawo si gy'okuuma eri gye mukuuma olaba wasobola okukuuma ab'ekiruhura abaali bayimiridde nga bambadde ebisaati by'enaale obusajja obwo mwabulaba obutalya obulingo bwali maze emyezi enanga tebulya mmere baabukuuma bukutte emigo buyimiridde bukole effujjo nga poliisi weeri nga talina kyekola kaakati n'omanya nti meanwhile abo tewali kye baali babakozeeko abo tebaprovoking nga tewali kye baakola for them they are very safe nojje Kampala gy'omanya ekisooka kino kibuga ekibuga kyomanyi in the time of politics njagala okutegeeza tekikwewuunyisa nga n'abamu bagamba oba banga gye bali okimanyi bulungi nti bulijjo NRM eyambaza abantu saati emyufu eza Kyagulanyi bagambe nti abakoze omusango bya nupu ebyo bikolebwa mu byobufuzi that is done kakati nze njagala omukulu Lusoke Kituma atuletere bu footage toyinza kuŋŋamba nti omwana ayinza okuhitinga poliisi ejjinja w'osobodde okuleeta emmamba okuleeta tanka okumalayo agamotoka gati ya gaasi w'otaasobodde kulaba ng'oleeta cameras esobola okuwa footage omulungi ndaba ennaku zino bwe muba mutambula kubeerako abasirikale abakwata naye ngamba bakwata content nabo banoonya content wakuteeka ku social media banoonya bujulizi sikitegeera ng'ekyo era nga nze kye mmusaba taata mbadde nkusaba okwongera otwoleka eri eggwanga nti ffe basemivuyo leeta footage otuyambeko okulaba ku bamenyi b'amateeka abo naffe tukuyambeko baba nga waliyo n'abadduse tukuyambeko bakuleetera tukuyambeko bakuleetera because tosobola kuŋŋamba nti incident eyo esobola okubeerawo nga police terina footage era ffe olwala luli baali babakuba mu bannamawulire oba bakuba kamera ne bazaasa ne tubagamba nti ate bano abaali kuyambyeko okuwa information bw'okuba ogenda okunoonya obujuzi nga tobulina baleke bakwate ebifaananyi sai that bakuyambako okati police etandise okumanya omugaso n'obuvunaanyizibwa obwa media mu campaigns temulabangako ffe ku campaigning trail yaffe nga tubaako ne media group yonna gye tugoba ng'NRM bwe yagoba NTV mu bintu byayo sebo yeesalawo ani akwata ebyange ani etakwata byange ani anaayogera byenjagala okulaba kubanga gaagaabo bagakwata balina okugasengejja si gasengejja in the interest of abantu bafuna amawulire amatuufu naye jjamu ebitatulabisiza bulungi neffe ebyaffe byonna nga we biri mu biraga so njagala okutegeeza eggwanga mukulu Lusoke ono omwogezi yabuliddwa kyagamba ensi oluvannyuma lw'okwekolako ebikolobero because I'm telling you tetuganye tetusobola kugamba nti abasiiwufu b'empisa babulayo naye ffe naffe kye twagala ojjukira president waffe Kyagulanyi yabagamba nabagamba nti ffe emmundu yaffe kamera era buli gwolaba atubaamu nabba akasimu oyo si waffe kubanga ffe ennono zaffe eno si kutulugunya bazze mulaale buli muntu lwajja mulaale n'afunirayo ebizibu ffe tusinga okufiirwa kubanga abantu bajja kugwamu amayi bagenze siina kagenda mulaale omwana wange yafiira mulaale gwoloza ffe kisanyusa ffe nankwadde bagamba nga mbwabawo embeera ng'eyo Kyagulanyi agifunirako obuyambi kati mwe mukubatiya gaasi bano bwe mwabadde musindika mwala mwadde mubakubatiya gaasi mubasindika mwala bagwe tusobole okufuna obuyambi so this impunity for me ebintu government eno ebadde yenyumirizaamu ennyo ebadde yenyumiriza mu bakuma b'eddembe abali well trained ebadde yenyumiriza mu majja agayina empisa but I mean it's the contrary as of now ne police egamba nti egezeza kubbategeeza bannange muleke okutukuba tetuzze kulwana namwe tuzze bbawa bukuumi naye ate mmwe emmaliriza nga mbatuusizzaako ebisago ono n'emmotoka zaayo n'ebirala byonna ekyo njagala okutegeeza nti president yakatambula kati regions yakola western nakolako part of central nakola eastern nakola northern eyo yonna actually ngolese ne incident yali eggulu nga police erumbye police eyalumba negenda president waffe Jasula ne team mbwegenze kunoonyayo byuma byayo babibbye police nekola effujjo netiya gassing everywhere you see ebyo byo olwo nupu teyalina kizibu kakati wajje Kawempe wano nakugamba because baagala okulabisa omanyi Kawempe oyo NRM ekola byonna byeyagala okulaba nti ekkakanya obuwagizi bwaffe kati ekola that negative publicity bagamba abantu be Kawempe nti mwenna baafunye ebizibu kwanga walabye tekyabadde kulale wokka the tear gassing bagikoze ne mu bantu bakubya abantu olabye omuntu ng'alekawo business ye nalabye omukyala yagize bwati kalayi ya buto neeyika buli omu nga tulinga abali mu panda gaali
buli omu kyolina okirekawo kati basobole okugamba nti mulabye abantu b'Ekawempe mulaba Nuupu balina empisa embi njagala okubategeeza kabadde kakodyo ka gavumenti ababikoze babadde b'NRM poliisi era kyova twasaba poliisi nti be neutral in this bino byonna bikolebwa abantu babagambe nti awo mulabye byayonoonesa aba Nuupu babi singa teyabadde Nuupu singa ebyo bizibu tebiriiwo so njagala okubategeeza mwami Lusoke jayo footage bw'oba tomulina poliisi muliga okubeera professional ekibaleetera ebizibu bino butagoberera amateeka nakubeera partisan. Honorable lwaki olowooza bino bye tulaba byongedde okweyoleka ennyo nga Kyagulanyi azze mu Central Region okunoonyamu akalulu anti yankugambye nti Central Region NRM ekimanyi nti wano terinawo buwagizi so ekikola esobole first of all okuintimidatinga abantu bateekamu okutya nti wogenda mulaale kati omanye ekibaawo nga wabirabyawo leero nkubiddwa waliwo omuntu wankubidde sijja mwogera linnya non disclose nanga honorable ku baana be baakutte Ekawempe my brother is part munyankola weeye Rwemiyaga nangambye muganda ngakisi yali bange bamuyita muhumuza Derrick Henry one of those but muhumuza nangamba bamusibye is part of those that we are remanded in Luzira era neggulo basibye abaana simanyi kati bwe babasuza kubanga twakoma okujjano bwe twalinga tutunula mu Uganda prisons nenge gye bakumamu abasirikale they were over congested by 377% kati mbuzo wao ne batwala baterekawa oba balinayo zi basement gye babateka I don't know one questions but kino bakikola because NRM teyina buwagizi wano mu Kampala they know kati bagezaako ku disorganizing Kyagulanyi nti omuzadde asinzire mu kyalo Sembabule mwana wange mbirabe ebiri eyo bambi nkwegayidde togenda lwaki tovaayo mu kibuga onaddayo nga kikkakkanye bambi togenda emabega kawo ojjukira kyali mu Kinoni Town Council Rwengo ojjukira omukyala goba yali asitudde baby ne bakuba essasi neritta omwana lyamuyita mu lubuto ebyenda ne biyiika incident yene bagezaako jikweka era nzukire biseere bye omwana bamutwala wa Dr. Kagabo Dr. Kagabo ali okagamente lyabadde sasa abantu bamunyigira nnyo they told him no ekyolimba lyali sasa so kati bino byolaba bagezaako creating a fear eyo ebadde fighting to NRM ne wafe ebyo bakola tujja babuzaawo tujja kola tutya kati wano tujja babuzaawo mu Kampala takyakola kubanga ogamba tujja babuzaawo n'abaabo bagamba okubuzaawo waliwo abaabula batazuulanga kati wano Kampala tujja babuzaawo takola kati ebyokuyoolayola abantu avuga atere bagambe kati ezo kye bakola ku border borders ne bakwata border borders abaana ne bazitwala neze emityana remember case yali emityana nga president agenda emityana tewaliwo keyo siyonna bamuwadde route nti itawano itewali ate akwata route gye mwamuwadde okizuula nti waliwo mu maaso abamulinze n'oyagala omudinayinga the opportunity okubuuza ku bali abali mu maaso blocking so eyo yembeera nga bwefaanana naye nsaba okutegeeza abawagizi baffe nti ffe nga abakulembeze bamwe twongera bakubiriza kuba bakakkamu tukuuma amateeka naye nentegeeza n'abatukolako effujjo buli omu provoking abantu omanyi kagogo buli wokuba omuntu si gwe omubuulira enkaaba togenda kunkuba liyo ngambye nti gwe namuga akaaba bulungi era lwaki tonyiza minira you will not omuntu bw'omuprovokinga n'omunyigiriza you will not determine reaction ye so nsaba poliisi yeefuge era okibuuza bulungi wayi Kampala walabye emukono babadde balwana nnyo tatuuka mu constituency ya Honorable Nambozi era yakozeho ka municipality bwebatu yatuuse okugenda Mukono South eyo yonna ne bamudinayinga okugenda venues bbiri president yagikoze ekyali Ekawempe kyekyakoleddwa Mukono abaana babakubye bakoze buli fujjo poliisi yakoze buli fujjo but the beauty is n'abagavumenti they are setting another record bano bibakikitatta baaliwo all the nonsense was done during Kaihura's time now where are they wetuli Uganda weeri tumugenda kusigala mu bitabo by'eggwanga naye kinnuma nti mutadde obuvune ku famire z'abannammwe njagala okutegeeza saawa eno abaana abo bafunye ebisaga abamu kigenda bakosa nnyo onyigirize omwana ne famire yo ginyigirize so mbasaba okuuma emirembe is in the interest of everyone fenna kituyamba si ffe kabe mukuuma naye nammwe kibayamba okumanya nti oba wetuli oba tetuliwo eggwanga liteekwa okusigala nga litambula and ffe tubambaza sente zaffe ze mukozesa that is taxpayers money otiyaga sente zaffe government has heavily borrowed okulaba ng'ekuuma security sentes government ebitongole byakyasinze okuteeka mu sente is governance and security ebyokwerinda byebikyasinze okulya sente za government sente z'omuwa musolo n'obanga bazeewoze that money is borrowed on behalf of Ugandans so kibi nnyo okuba ggwe eyali tuwadde obukuumi and you become an insecurity to Ugandans it's very regrettable kimalamu amaanyi Honorable ekintu kino kyanneewunyisizza era njagala mmanyi kirimu ekya 2026 Buganda for Museveni kyetulaba kati kirinawo wekyekuusiza ku kiri ekisooka project ya Buganda for Museveni yeyo yadiba
Buganda Form 7 ekyo kyagaana. Then lwaki kati bino bikolebwa? Kyo kyagaana. Anti kati kankubuulire. Kati embeera eriwo ku side ye NRM. Bali mu kukola kye bayita okulemerera oyonoona. Biganye kati let's use any means available okulenga bwe nkugambye nti okulemerera oyonoona. Ekyo bali mugezaako kukola. Nti Buganda Form 7 ogitandise. Kubanga bakugamba nti tugenda kusweepinga NUP from the central region. Era kyova olaba ku bakandidate basinze okuzoganya okubalemesa okwewandiisa ebisinga bibadde wano mu central. Okufa okulaba nga abamu babatataaganya. Bibadde wano mu central. N'okugezaako okuteekawo embeera y'abantu okubba kaadi z'abannaabwe wano mu central. NRM has not succeeded mu achieving that. Kyova olaba taking any move ey'okuleeta bannaffe opposition within opposition okusobola okulaba nti bakozesa abaffe bakendeza obululu bwa NUP. Intention nti obululu bwa NUP bwe bukenderayo NRM ebe winize. How do we tugezaako okulaba nga tusiimula NUP wano mu central region ne batamanya nti okusiimula NUP wano mu central region si kukijjanya bannamugga, si kukijjanya Kyagulanyi wa abantu services ekitugatta ne government buweereza. Era njagala okutegeeza mukulu Museveni nti kyemu kyalemereddwa okukola kwe kumanya abantu kye baagala. When you fail to respect people, ne bwona asiba ne bwona akolotya Munnayuganda ajja kusigala amanyi nti Kampala waliyo ebinnya. Ajja kusigala amanyi. Remember right honorable Nabanja we yagende Kawempe n'abaga nti imwe ekiremeseza wano emyala n'ekiremeseza enguudo zino okukolebwa n'ekyaleetera kasasiro w'ekiteezo okubuudikira abantu. Mwalonda opposition n'omubuuza nti gye balonda NRM embalala nze kennyini mba regional referral hospital yali mu kakiiko ka paaka stand drip buno stand drips kubateeka ecupa nga ku balwadde ng'abantu babuteeka ku madirisa abala patient ya holdinga ecupa y'amazzi mpaka bweggwamu. So ng'oli ayinza okubuuza nti kale twalonda opposition twalonda bubi. Other areas ezalonda NRM served well. So nze nzijukiriza Mwami Museveni nti ne bwona awandiika ebigambo kakati bakyusizaamu. It has been Buganda Form 7 kati kye batambuza mbu Museveni awooma. Enze wange bagenda kujja naye omulamwa guli nti Museveni awooma. Kakati ye oli gwobiweza kuga nti Museveni awooma obuwoomi bweffe side ye n'ewaffe. For example wenkuwa kesi ye Mawogolo obuwoomi bwe buli luddawa. Nga bwe ngenda mu ddwaliro district myaka 27 from 1997 eddwaliro lyennyini erya Health Center 4 tetunafuna ddwaliro ddambu kuba district yalemerera okugula ettaka naye nga nze nnyina abakulembeze abanene bonna bava wange. But they have everything. Ne bafuna obudde tujja kulwana yonna muggaayo noonya Semba n'omugaa nti no tunula mu bintu bya bannamawogolo. Munnamawogolo akugamba gw'olina ka Health Center faakamu ebisenge bigwamu siringi zigwamu kugamba omanyi kye bayita ekirwaliro namba tolina akugamba nti Mwami Museveni Katonga bwe yagwamu Semba bule Mateete Mbiriizi lwe luguudo lwatuyambako to connecting to the western region. Saawa eno njagala osindika omwana wo ekirungi radio feina ina report ewaffe njagala ogenda otukolabe ku kiri ku kkuba eryo. It is very very impossible but I know because mukama wabwe agenda kujja nga obabanyi bakolanga akyaza omugenyi yenna longosa akawo mudiro kubawo ka paint naye singa atunulako ekiri mu kisenga bajja kwewuunya. So olina omugaa nti Museveni anaawomerawa oyinza okikkiriza nti Semba bule gyoyita NRM stronghold ffe tukyanywa amazzi mu bidiba ng'ente. Bye mwalabye Nakasongola we twakubalali ya President Kyagulanyi abantu ekinnya ekyo kye batwalako okufuta gyo wamulaba olaga nti onoebo jangu fano wetunywa amazzi mu kidiba kino kyolaba onaanaaba onaakola kiso kibinyo nyini ddala Uganda ewo Museveni awooma Buganda Form 7 abantu tebalina kye beetaaga ku Mwami Museveni ne banne beetaaga eki Uganda kufuna social services buweereza ne government ewabannansi ekitiibwa. Webalire ddala honorable ampuliriza tuli ku radio 4 radio 8 wamu ne radio 7 era nga ntegeezeddwa nti abantu bangi kwe bali. Honorable waliwo ensonga gye njagala tumulungule olunaku olwajjo obwawungeredde nga Secretary General w'ekibiina kya NUP David Rusibongoya afulumiza agamba nti abantu 307 be baakakwatibwa bukyanga campaign zitandika ez'omwaka guno. Katujje tutemateme ensonga eyo wadde nga abantu abakwatiddwa Kawempe omuwendo omutuufu tegunategereka ne poliisi egamba tegumanyi ate nga bye babakutte. Lubongoya yafulumiza n'agamba ati bali 3 okusinziira ku ttiimu y'abannamateeka balondodde mu Buduukulu. Bwe yatemye abantu engeri gye bazze bakwatibwamu yalaze nti 32 bakwatibwa ku lunaku lwa nomination. Kyagulanyi bwe yali nga ali Nateete waliwo abakwatibwa mu bitundu by'Emityana baali 29 n'atematima mu bitundu by'Erira bakwatirayo abantu 10 mu kibuga eky'Embalala 23 district y'Embalala
bakwatirayo 89, Aluwa bakwatirayo 32, Kawempe ye Rubongo yagamba nti mu kubalirira kwe bakakolawo abantu 92. Lusoka Kituma ku lunaku olw'e Kawempe yagambye bakuta abantu 7 kati waliwo kontana mu muwendo. Rachel Kawala ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano agamba nti bannaba kumanya muwendo mutuufu gw'abantu abakwatiddwa wadde nga baguddwako emisango. Okutankana kuno mu miwendo gy'abantu abakwatibwa bitusobedde. Honorable Momu, abantu bano abakwatiddwa ku lwammwe mugenda kubamanya mutya, mugenda kubanoonyereza mutya kulaba nga bayambibwa? Ekisooka olwaleero lwa kusatu Kawempe yakolebwa ku Mande. Kakati oli ayinza okubuuza nti wetuba ku Lwale poliisi nekwata abantu beekutte ebatwala wa? Ebatwala wa? Mu Buduukulu. Omuntu yenna nga tanayingizibwa mu kaduukulu, for example mubadde Kawempe mukutta abantu nga temunayingira muntu yenna mu kaduukulu, kye basooka is to take record. Kitegeeza. So kyabulabe nnyo, kyabulagajjavu okuba nti saawa eno poliisi tesobola kubayo na muwendo mutuufu ogw'abantu be bakutte. Era kiswaza nnyo eri omukulu Lusoko okuva nga ogamba nti bakutte abantu 7 oba 7 ayogera ku poliisi abaabwe bagamba bakubiddwa. But for Kawempe si 7 gokka, abantu babadde bangi. So I want to advise police nti wemba temulina bitabo we muwandiika musobola okutusaba nayo gani tubayambako, because police bweto webadde banga lyonna. Olaba ogenda okugula musango ne bagaleeta ekipapula olupapula otukuwandiikira. Ulayo ku mpapula otukuwandiikire. So nja kubasaba kyabulabe nnyo, kyabulagajjavu okuba nti osobola ogamba omuntu nti abakwatiddeyo Kawempe tebannategeerekeka. So ekyo nkivumirira ng'omukulembeze. Number 2, abantu abakakwatibwa sofa bwe bagamba ebisatu mu, you've said 302 okusinzira ku Secretary General waffe 307 abantu 137. Kakati olaba poliisi ekugamba nti waliwo betutamanyi, gw'ogamba otya nti bali abeeri eyo record gy'olina entuufu. Kubanga kyenjagala omanye nti bwe tuba tutambula ku campaigning trails, for example President atandikidde mu Mbarara City agende ku Mbarara District, tasooka kuwandiika baani abatuwerekeddeko. Ekisooka President bw'aba atambula abantu abasanga gy'agenze, naye abantu batwala obuvunaanyizibwa nabaga nti omukulembeze waffe tulina omuzza ku next venue ffe tube nga tumukoze handover nga poliisi bwekola. Do you know what the police does? Nti omukulembeze nsobola okuwanga eky'Essembabule, omukulembeze wava Gomba n'ayingira Essembabule, Gomba police hands over omukulembeze tu poliisi y'Essembabule. Era ne poliisi y'Essembabule kyokola oba omufulumya agende eri Antonde, poliisi y'Essembabule hands over the president to the police of Antonde. That's how they work. Ngolese bano banachewa this guy amtambulirako. Well, that's a different case. For the case of Muchibi bamupata na kutambulira ku trail yonna. Ogambye akola gwanda chewa. That's what I think. Kubanga police yatugamba kubeyawa bakumi beyawa president Kyagulanyi Muchibi taliko electoral commission Muchibi taliko, but it doesn't stop police from deploying okulaba nti president ali safe. No akwadde nti fe kizibu kyaffe si Muchibi conduct ye enkwata gyakwatamu ebintu, because wabanga Muchibi ali trained tumusubira okwe ekyambalo ekyo kyayambadde okiwe ekitiibwa to behave as a trained officer. So bano ene namba gy'olina njagala okutegeeza eno namba gy'olina ntono. And we suspect abaana abo engeri y'olusi gye bakubwa ennyo. We suspect nti olusi waliwo ne be batwalira mu kabangali ne bafa ne bataagala kwogera. Zezimu bodies zosanga mu mochari nga poliisi yabadampinze eyo n'esirika. Bebakubye nnyo, bebakubidde ku scene ne babayolayora mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa ne batya okwogera. So njagala okutegeeza eggwanga nti kyennyamiza kyewuunyisa ekitongole kirina otukuuma okubanga gye kitukolako obulabe. Sigamba nti tuyinza obutatendewalira kuzza misango, naye ate ne poliisi etraining bw'okulaba butya bwe handlinga abantu beesuubira nti baba basiiwusa empisa. So guno omuwendo gwakakwatibwa era njagala ntegeeza eggwanga nti NUP erina ekizibu kinene. Oyogera ku bano abakakwatibwa nga president atambula okuba campaigns bwe zatandika from the time of nomination, forgetting nti waliyo abantu abakwatibwa ne basibwa okuva bwe twali mu kalulu ka 2-2 okulonda ne kuggwa tuyingira ekisanja ekirala. They are still in detention. Kyokka ate ekisinga okutiisa nti tetunda kutuuka mu kulonda okyabulayo mwezi mulamba n'ekitundu nga banoonya kalulu. We tunatuukira mu kulonda kinaaba kitya? Saagala nnyo okuba prophet of doom, naye nze njagala nkubirize poliisi. Omanyi bano abaana nga bw'olabye mu bayita
ajiji omulobola byabayita nti mweyambe mu baana mwe muzuuke mukole omulimu gwa manga muino gukola sali agadde Lusoke ayingirize oba asindikirize banna Uganda a very youthful population sagala abasindikirize mu kugenda kwerwanako mu ngeri yinzo okumenya amateeka kubanga bino byonna byokola njagala okutegeeza buli wokwata abaana n'obasiba ekisigale mabiga nze nkwadde kesi yokyo mvuka go basibye Rechpande tomanyi kiri mu field ewaffe era abantu bamba nkoze bulungi kandi tuwe nali muwalaga ne bamugoba temusobola kutandika kunyigiriza abantu to that extent so bino bye mukola emabega eno bireeta mu byongera abantu bino bembadde mu emitima gyakaluba byongera okusiikula emmeme z'abantu n'abaddemu n'akamululu ng'akyalowooza nti abantu bano bayinza okubanga balina kye bayinza okukolawo ekikyukamu oli yeebuuza nti abaana bano musibe bakirwaki ina nikesi nsobola okubuuza nti lwaki babasiba mu campaign za Kyagulanyi yekka not any other candidate njagala mpeyo candidate omulago bakutemu abantu ne babasiba have you ever heard the NRM complain nti bafe bakuteyo omuntu have you ever heard them complain olowooza lwaki byabaka matanda bakuvaayo ku nsonga eno wegenda mu maaso emikono gya byabakama misibe nze nyina okulowooza nti byabakama lwakutya ne singa akalulu kano yakasuulawo dda singa yakasuulawo dda atya ki kubanga bw'otunuulira ebitambula bigenda mu maaso number 1 engeri campaigns byabakama yaweebwa task eyalegenda omuleetera obuzibu eriwa eyali mission number 1 Lemesa Kyagulanyi okwewandiisa eyo nemulema okuggusa kati ali ku mission 2 tuyambeko okulaba bwe tukkakanya omusajja ono obuwagizi tuyambeko tulaba okufukulanga omusajja ono twongera okutegeeza ensi nti talina kyayinza kukola ng'omukulembeze abantu bamalemu essuubi kati byabakama wana agenda ku mission number 3 manyi ezo na phase za protest vote wana atuukira ku phase gye bamusuubiramu tukolako ebisago by'okubba akalulu byabakama ajja kubaayo ebyeyebye nze njagala okugamba singa abadde asobola okunyumizaako he's so frustrated because much as tugamba nti oli yakuwa omulimu naye kyabulabe nnyo singa gwe bakuwa omulimu wano okole ku radio 4 balamu minisita n'akugamba nti radio yange ogikolako naye olina kwogera kutandikira ano tosukka wano n'akuwandika okimanyi tukanoga nti naye guno omulimu ogutanganya kuyiiya nga by'obuuza nnamugga babikwandikire nti bw'olaba ajjese mubuuze bwoti nga gwe tebakulekeramu any space for innovation tebakulekeramu any space egoberera amateeka nze ndi mumativu nti byabakama omulimu gwamutamadda he's so frustrated singa gwamutamadda ayinidde gusuulawo n'agamba bannayende kulidde gusuulikawo kitegeeza naye akyagwagala do you know that embarrassment y'abakozingidde eggwanga saawa eno bagusuulawo mukulu Museveni atandika okwenyonyerako so for his safety akavuyo konna ayina kabeeramu mpaka firimu yona akola ki firimu wena gwera nenga mumwandi kyagadde agusuulewo kumugamba bugambi no omuntu yenna omukalabakalaba oba omuntu yenna is a very landy person tebasobola kulonda kuba mu electoral commission nga integrity yo zero bwe bakozesa ebintu ebitali munsa omuntu yenna omulabufu omulimu ogulekawo he can resign nenze nkubulidde nti obunkenke obumuteekebwako bonna he has no option is the same babakama ali mu kuleta biometric machines tuzikozese mu kalulu nga tanaba kuteekateeka ggwanga the same person kakati gwoloza byabakama wadde ewaka abaana be bamubuuza ki first of all mwamubeere nebweru nemutamanya Kazito omuzadde yenna kafeesinga abaana byabakama balaba TV babeera ku social media abaana kati social media eringa mmere ya waka abaana bagoberera si eri mirembe gye mwalimu ejemabega egy'okuba nti we are in a communication blackout kati information esaturatinga mu banga ettono ennyo kati omwana atuuka n'abuuza byabakama ewaka nti daddi nga bangambye nti gwe oyagala okubba akalulu kweteberezaamu omwana n'agamba nti nakusanga daddi I'm telling you just imagine ng'omwana owo yakugamba daddi baatugambye twalwadde ku TV ne tulaba honorable Namuganga agamba nti ogenda kubba akalulu nga omwana abuuza taata we omwana abuuza taata daddi ate nno tebabalinda kutuula ayingira musajja atuna bubulifu case bamusitulidde abatana bana kujjako court when they get back the first thing they do ajamu tayo gitamu kobo for relief it's been a long day abatana bana jikwatako bwati akaana kaba kamukutte empale bwekati daddi obadde tonnatuuka nga geemu gatandise baatugambye oli mukubba kalulu daddi obululu obuleeteddewa so eyo katto kya gyofuna okuva mu baana bo nga bagamba kitaabwe mubbi I'm telling you kimenya byebimu ku biruma byabakama so ebiruma byabakama bingi nnyo nga bisimbuka mu maka ge naye tewali kitto kya gy'osinga kufuna nga mwana wo apart from abaana obigambe waka abaana abo baba isolated gye babeera
because abaana bamanya nti bano baana babakama kati ebigambo ebyo basindiikiriza byokka nze I believe beyond reasonable doubt nti byabakama singa ali asobola singa ogw'omulimu yakusuulawo dda. Just imagine njagala weeteke otandika okirowoozaako very nze olw'ekirowoozaako sikikkiriza nti byabakama asuubira nti tugenda kulonda akalulu nga tukozesa ebinkumu nga tukozesa technology ya biometric machines naye ng'amanye ebizibu bye tulina mu technology as a country ng'amanyi challenges ze tuyiseemu during okubala abantu ojjukira biseera by'okubala abantu yeyo process yali very messed up ne report nefuluma nga bannayuganda bawakana nti ebyafulumiziddwa ekyamazima UBOS byafulumiza si bituufu up to now the same machines. Webale nnyo webalire ddala honorable ku byabadde mukono Robert Kyagulanyi Ssentamu tiyagenze municipal ya Betty Nambozi yakiikirira wewalala watagenze. It's Mukono South. Mukono South. Kiki buzibu bwavuddewa? Kakati trick NRM gyetandise okukozesa. Muteekewo akavuyo, mukole fujjo, mumumalire obudde, mumuyise mu route eyewala aleme kutuuka gy'alaga. The interest is deny him the time to speak to the people. Omanyi frustration y'abantu gye bafuna nga bakedde jugambye abantu bakeera. Ekyenjawulo the beauty with okuyingira mu kalunga abantu bakwagala njagala nkule campaign zinyuma ng'olina obuwagizi. Naye gwe njagala osaasire wa presidential candidate gw'osanga nga abanga atunda mu kalakaasa. Abange mwab'emitete wano gundi azze temunnamulaba naye ng'ate abagamba gundi azze nga ye yennyini yayogera kati agamba gundi azze asobole okufuusa bwagira nga akyusa toni nti yenze bannange abalala abavuganya ku president bakola batya kyekyo nkugambye nti abanga atunda mu kalakaasa bannange abawano temwategedde yenze nzize abamba ga gundi azze kati yenga yayogera nti banaye gundi azze saagala kwogera linnya ate bamanaga bannange yenze owammwe nze yesimbyewo kuba president abana babuza ate osimyeko feno nga tumanyi Kyagulanyi nti nange nesimbyewo naye nti afe twasalawo dda akabonera ambuleera kakati ekirungi kya campaigns zino ng'olina obuwagizi nyuma nti njagala nkubulera mwena mbadde mbicoveringa nga the eve of okujja kwa president Kyagulanyi abantu bakola n'obusiki basula ekiro bakoze ebiyitirirwa de you see all that fun of okulaga laavu yaabwe eri omuntu gwe baagala abakulembere kakati abantu president abajja kutuuka saa 10 sawa zigenda okuwera 3:4 nga abantu batusedda ku rally gw'omanyi disappointment gye bafuna nga omukulembeze alemereddwa okutuuka n'ayogerako gye bali kati ekyo NRM ekikozesa wano mu centro yakitandiseeko era ekirungi omanyi campaigning trade yaffe ya president etambulirako abantu bangi abantu not in bangi numbers but technical teams mu departments ezenjawulo oteeka okuba omanye president ayogedde ki points is covering do wano kyekibuzeemu wano nga bwolaba you believe in continuous improvement kubanga olina okuddayo mutunire mulabe kyekitambudde obulungi where have we done better how can we improve byonna bibaawo kakati buli lwatuuka awantu n'atayogerako eri bantu abantu ne beteekateeka baleka obutogera but n'atajja kibi nnyo era kimalamu amaanyi kati bano bakikozesa obuwagizi bwaffe bukendeere naye njagala obategeeza bannayuganda baba batebuse era saawa eno kati tugenda kuba basaale nnyo era wetulaga okugozoobana oba okwexchanging ne poliisi kugenda kubaawo kubanga akadyo ke babawadde nti wano mu Buganda temumuganya kutuuka mu bantu birino batuma bwe bagamba nti campaigns zigenda kuba zaakawo temubakwatako anti omubakwatako ffe tubaleetera okufuna vibe kati bagenza okulaba ndi ate ekintu kitambudde bulungi nnyo omuvubuka atuusa message mu bantu ate nga kye basinga okweralikira ye message that is why bwagende wantu ku radio nga bazijjako bakubira owannanyi radio bamutiise all those things are done so nsaba okutegeeza abantu b'emukono tekyabadde kigenderere president obutatuuka mu constituencies ebbiri zatatuuse mu the two venues poliisi yamulemeseza in the interest of okulaba nga tabatuusaako message naye mbasaba amaanyi poliisi ge yakozesezza omulemesa okugenda njagala mugakozese mu box mwongere okutikinga ambuleera ate njagala akalulu mukaagala omanyize ngamba abantu nti gwaga agenda okulonda akalulu kaagale n'okusinga gwokawa kijja kuyambako kumanya the value of your vote in regard to leadership webali nnyo balire ddala naye ku level y'obubaka bwa parliament nze nzikiriza nebaze bannamawogola gye nsinziira bannamawogola b'empeereza campaign zitambudde bulungi bannamawogola batwaniriza ndowooza nze inkambe nti oli gwanoonya kyayogerako ne kimubula nga bamubuuza nti obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa parliament emirimu 3 legislation oversight ne representation of appropriation kuba gwaffe gena mu parliament namuga making sure nti budget y'eggwanga ekola amakulu eri bannansi
ogwaffe nzo nsubira tugukoze newankubadde government tewulira legislation okufa okulaba nti namugga mukola amateeka agayamba ensi bwebaganya okukola amateeka agayamba ensi guguba ogwo ngukoze n'okugoberera ssente z'emawogola oversight okulaba nti ebikolebwa ewange bituukirizibwa nti ssente weziba zigenze sembabule bannaffe ku local government bazikozese bulungi mawogola yongere okukyuka kati ennyongereza eno manyi ogenda n'osanga omuntu kati nze singa nze mbadde omubaka wa palamenti buli kyalo singa kirina tenti n'obutebe n'omugaa nti eyo gavumenti yo ekutte n'erinnya mu byenfuna bya buli munnansi bayithawo kago gwe nkubule lwakujogebwa naye nazzi kuno tetwasabirizanga nazzi kuno olina kugamba omubaka okubeera ne tenti n'obutebe ku kyalo nga ye omubaka wa palamenti akusaba akalu bw'ovunaanyizibwa oga nti bwe najja nja kubagulira amasefuliya n'amasowaani n'ebikopo ku kyalo mubenga musobola okweyambayamba eyo nga musobola obikozesa ku nnyimbe ku mbaga ne mu nnigiina mu luzungu bakiyita corporate social responsibility however nze ate omukulembeze omulimu gwange gwali baddewo munene gwali badde to lift the standards economic welfare of abantu baffe okulaba nti beesobola oba n'abantu bakkiriza batwalibwe mu mbeera eyo ey'okubagulira butenti vulnerability bantu baffe bakumiriza mu mbeera ya buwejjere buli muntu ogira bannange kuba kateeberezaamu omubaka akoze ennyo ajja kugulya tenti ya 10 ku kyalo kyonna oba mu ekyalo kale ekyalo kyonna ekiriko abantu abawera 100 oba 5 nabo baba batono olina omubuuza nti singa nkuwa tenti n'obutebe ne libanga ettooke lyewalitunza omutwalo ligula nusu 15 ofuniramuwa so our people should appreciate nti when you are economically empowered kagogo otambula ku mikolo n'obuuza omuntu guno omukolo gulimu ssente mmeka nti ne bwe mbanga omubaka nkuteereddeko tenti emu mba ncontribute nze kyenkana ki but tubadde nga tubayambako n'ogenda mu mukolo olina omucontributingira n'ekyengezaako okubalaga nti toddiranga social corporate responsibility ate naabanga yekkowa obuvunaanyizibwa omubaka parliament ono omusanga gwa nze singa nze mubaka singa boaza mwezo nanze nzi repairing naye abyogera we NRM n'omugamba it's your very government gye tuwa ssente mufe okulanga mukanika boreholes ssente ne mutazikozesa nga bwe tuzibawa so abantu baffe balina okumanya nti buvunaanyizibwa bwa government okuwa ezo services directly omubaka bw'aba akiyingiddemu aba akuyamba buyambi kijja kuba kizibu gy'oli okulwana obuli bw'enguzi mu buweereza nga temulese bantu kukola buvunaanyizibwa bwe nga bwina kukolebwa omubaka n'akola emirimu gyegyo esatu njagala okutegeeza ojja kuba bulungi nga tokyasobola nakutunuulira mbu batwetedde sowaani era baffe esowaani za plastic eza nniiginde sowaani za kyenvu bagenda baziwa abantu esowaani ya nusu 3 n'osanga kwovugidde abantu it's very regrettable naye nga concluding within a second sebo ekirungi kisho gye tuzeemu ya byabufuzi nja kufuna obudde obwogera ku nteekateeka z'entambula y'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne butya bwe tuwulira nti kati tulabika batandise tuteekako obuliisa maanyi bwe tulina okulwana ennyo sebo wetulya webale nnyo obalire ddala